wakati nga gavumenti ekyatema empenda ez'okutumbula ebyenfuna by'eggwanga kyazuulibwa ng'enkola ya Yinsuwa nkulu nnyo okuyambako abakozi b'ensimbi okukuumira emirimu gyabwe waggulu awatali kulemererwa, anti bizinesi bw'efuna obuzibu kampuni ya Yinsuwa ebaawo okugizzaawo. Mu kwongera okukwasizzaako gavumenti okutumbula obuyiiya ne tekinologiya mu mpereza ya Yinsuwa, abaddukanya kampuni za Yinsuwa batandise okukwatagana n'abaddukanya Bbanka enkozi z'ensimbi okutumbula Yinsuwa. Mu Ecobank mwennyini basobola okujja ne bagula insurance ez'enjawulo, especially insurance zino nga zikwatagana n'ebyobulamu, insurance ezirabirira oba eziwa obujjanjabi eri abazadde baffe. Abaddukanya kampuni ya Yinsuwa eya Jubilee Health Insurance bagamba nti omuntu asobola okukozesa Bbanka okufuna obuweereza bwa Yinsuwa mu kaseera akatono ddala. Era tulina omutimbagano gwe tukolerako ogwa GeForce nga mu bank mwennyini osobola okuyingiramu n'ofuna insurance eno ey'obujjanjabi era n'osasulira mu bank era ne card ogifuna nga ya digital. Mukasa Eria Kiggo agamba bonga aba Bbanka enkozi z'ensimbi okuva mu Ecobank essira bayitadde ku nkola eza tekinologiya okutuusiza ddala obuweereza ku buli muntu. Essira tulitadde ku nkola eza digital okubeera nga kasitoma tumwanguyizaako okubeera nga asobola okuyingira mu branch zaffe zonna eziri mu nsi najja n'afuna enteekateeka eno eya medical insurance nga tatawaanye kutambula bifo bingi. Mu kiseera kye kimu abaddukanya Jubilee Insurance batongozza enkola etuumiddwa Next Pay ng'eno application omuntu asobola okugiwanulwa ku mutimbagano n'etuula ku ssimu ye n'emuyambako okusasula enkola za Yinsuwa awatali kutuukirira kampuni ku kitebe. Customers wonna waali asasula essente ze eza premium n'afunirawo receipt n'alaba ne statement ye na asobola n'okukola kye tuyita standing order mu application eno nti talina kusasula buli kaseera naye essente zo zibeera zikola ki zivaako.